Omukulu Wisdom Kayo gambotya. Ndi bulungi nze mutabani w'omulala. Omubwati abala bali ku byabo. Olina bwino? Nina wino. Tobola nkunonyako enkya n'eggulo. Ne President Museveni wentuuka n'enjogera ka natwala lisajja lyo kisaati odijja eggulu. Eriwo ly'ogamba. Namugamba ono wesaati ekimu. Mutegedde. Namugamba wano eggulu wabeerawo baana b'abalwanyi wa Genosale genda obbe bali. Genda entebe sijja kulumbayo ate wonsanga nga njogera ne Genosale usirisa imwali. Awo tuveewo kaye. Kuba ezo ensonga wazoogerako ddala eggwanga ne lizitegeera. Twogere ku Wuma. Wuma. Egenda kugoba giziike. Waikibenda yasuddewo tawulo. Era kyekirabo kye yawadde abayimbi b'e Uganda. Kwe kusuulawo tawulo. Yaŋŋamba n'ensakanoteka. Ngava ku after 5 okusajja n'agamba mbu yakubira omwana akwata essimu yange nti gamba Wisdom waddemu funa essimu yange nga yalooya maama bebi sigwe tugume tumanyi tuli omugendo gigezeeko kale bannange leete balo tuli amayinja oleeta mukene gwe gigezeeko naye Waikibenda bba mu byokusaaga ompise girlfriend nti ontwala bunga gyosula nze gye nasomera neetamwatamwayo dda nze ndi Wisdom sigenda ndi wano kwogera mazima Waikibenda genda mu Paka Records genda mu bayimbi bo ekirabo kiwatuwadde nga abayimbi b'e Uganda kwe kulekerera buzibu kiba mulina ne Waikibenda nedda kiri kimu kyokka omuntu wajje wantu n'atakula kubanga baali batulonda yagamba temulonda Wisdom kankubula ekintu kimu na buli atulaba wano omuyimbi omukulembeze yenna nga President Museveni yeesimbyewo n'amala campaign abalema ne bamukuula abasiru ne bamukuula abatunda sweet ne bamukuula abasamize mama simanyani ono omukyala yani kulanna kale olaba ne kulanna atamanyi luzungu yamukuula mukulanna kumwa sefusi ne president w'abayimbi b'e Uganda talina na nusu neegi gyakuula President Museveni kitegeeza oba osaza olirosi kati muli basanyufu Wabena yasuddewo ati kakiri bwesitinze nali mwagaliza asuulewo akonsentratinge ku kirabo kye kubanga kyali kifa wandirabye nga akusimanya omuyimbi kiwo oyo Drekali yandibadde kati Drekali abadde ajja kuyimba amalagule ne Paka Records Drekali gwalese abadde ajja kuyimba akole sente agule Paka Records agulemu ne Waikibenda kakati okumutaasa kwe kulekulira era kyevana namugamba okoze kyamaanyi obutagula Drekali abadde ajja kugula ne Paka Records yo ne anyway having said that Wuma nga woogiraba weeri ekizibu kya Wuma kiri eki buli we banaalonda omukulembeze atamanyi bukulembeze bulala President Museveni tasobola kuvuga Uganda n'agivuga yekka waliwo executive waliwo judiciary waliwo legislation ye parliament Wuma inotegeera waliwo trade union y'aba artists waliyo UNCC waliyo UPRS n'ebirala ekizibu ky'abaana abo bwe babalonda engeri gye babeerawo ne one hit wonder abamanyi ye Alpha and Omega kikinga oba toyina muyimbi kyomutera ku mmeeza nothing ze banonda mu UPRS nabagamba nyina omwaka ogwo wadde emyaka 3 gye nnomalayo munda gesente bwe ziva n'engeri gye zituuka ku muyimbi bwe kinannemanga ndekulira kuba biba binnemye full stop era guno omwaka November egugwako nga sina kyenda bankola ki ekyo kimu ekyokubiri abayimbi b'e Uganda mba mulonda omuntu alina connection Mako wuliriza kati wuliriza Mako musajja wa ddiini tasobola abayaaye ba Uganda batufuga abafuga Uganda bayaaye kati olina olonda omuntu omuyaaye kati Mako maama we alinga munnaddiini gundi ye yennyini alinga faaza kati Mako agenda kulwana nani Sindi kati kankubulire singa Katonda atuyamba ne tuyimuka ne tugende wa Chameleone ne tumusaba afuke president wa Wuma omanyi lwaki Chameleone tajja kubeera mu meeting buli lunaku Chameleone yajja kuyamba okulobinga wanagenda President Museveni namuganzize ku kimaano milioni 2 z'abayimbi n'azimuma Chameleone yajja suula eri emmeeza osegedde kati Mako ajja kumala emyaka 6 ng'ali mu kunoonya appointment ya President oba tulonde bebe kulu Ojja kutta interview kati kankubula ekintu kimu waliwo abantu mu Uganda njabba kuwa baweranga 30 nga beetaaga okujjako emitwe bafune emirala omuyo oyo mugundi kitabani kya gundi beetaaga okujjako omutwe ne bebe kulu asobola abayimbi kaye wuliriza buuza bano abaana bati bebe kulu solomo wa president wa Wuma bebe kulu kati kankubule bebe kulu mugende mumujjeko omutwe gwalina muteekeko omulala awo tujja mulonda otherwise nga kyalina omutwe ogwo atali amulonda
ekifo kankwe cabinet tulina okugenda wa Chameleone tumwegayirira ajjafuuke president wa Wuma omulondeko Voice Sindi lwansonga Chameleone tajja kubeerawo buli meeting atono wemagere anti kati ekyo nze singa nali nsobola nga niyo obululunga mutwalo gumu wallahi mu mbeera eno olonda Bobi Wine omanyi kye bayita Bobi Wine nga president wa Wuma ekisooka tagenda Ntebe kwegayirira busente bwoli Bobi Wine yennyini sente ajja zijja mu UN Bobi Wine wanayimuka bw'ati agambe bannayuganda mu diaspora nti ndi mu kusonda Ntebe na mmotoka za Wuma 2 bajja zimwe mu lunaku olwo okusinga okubeera Entebe nga yeegayirira mugenda Entebe ne mufukamira ne mwambuka ne ng'omusajja n'amaana abawa emitwalo 5 Bobi Wine ekyasolo kikola mu lunaku olwo kubanga bw'obeera president w'ekintu kiri nti how far you from the source of finance osobola zijja otya ku bantu kati Bobi Wine byonna abiina kyova olaba kankubulire